kibuga kye Gulu wateereddwawo ekifo okukebera abayizi abavudde mu masomero okulaba nga tebalina kirwadde kya COVID-19. Okukebera kuno kukolebwa ku yunivasite y'e Gulu era nga wetutuukiddeyo ng'abayizi basimbye ennyiriri. Kyokka abaddukanya ekifo kino batubuulidde nti munaku 2 zokka bakazuula abayizi 147 abasangidwa nga balina ekirwadde kya COVID-19 ku bayizi 841 abakakeberebwa. Yesterday we managed to test 280 students that were retrieved back from the different schools that they are schooling from, and out of the 280 students we managed to get 47 that turned to be positive of COVID-19, and today, and out of the 561 tests done today, a total of 100 people turned positive of COVID-19. Abayizi abasinga ku bano kigambibwa nti bavudde mu masomero ga Kampala n'emiriraano mu disitulikiti ya Muru n'ebitundu bya Uganda ebirala. Mu nnaku 2 eziyise ebyentambula mu Kampala byasanyalala ng'abayizi bakonkomalidde mu bifo ebisaabaza abantu nga beeyina okudda mu byalo. To pick from what the ministry said recently, that the rate of spread has increased, because in this second wave, one person, can spread the virus to between 80 to 100 people. So if we have 147 pupils or students testing positive, you just want to imagine if they went to the community without this test, and I want to believe that so many went to the community without testing. Ab'obuyinza mu kibuga Gulu bawadde abazadde amagezi okwettanira ekifo kino okwongera okwekebejja abaana baabwe nga tebannasaasaanya kirwadde kino mu byalo. Continue testing these children. Maybe after some time you can bring those one, because of the fact that they travel together. So even if maybe they didn't test positive, maybe over a period of time, because of the contact they had with the children who are infected, they may turn what? Positive. Omusawo omukugu mu kujjanjaba abaana Dr. Sabrina Kitaka atubuulidde ng'ekirwadde kino bwe kyegirisiza ennyo mu baana abato ensangi zino. Abaana bangi ab'enjawulo balwadde, naye omuto gwe n'akajjanjaba wa myezi 3. Maama we yali mulwadde muyi n'omwana naye n'alwala, bombi nga COVID test ziri positive, naye ka baby ko kawona mangu, kyekinzizaamu amaanyi. Onera alabudde abazadde abalina abaana abali mu kizibu kino. Naye ate waliwo abaana abayinza ate okubeera obubi kubanga bo bakwegendereza. Abaana abalina sickle cells, abaana abalina obulwadde bw'emitima, abaana abalina obulwadde bw'ensigo, abaana abalina omugejjo. Ono atubuulidde nga minisitule y'ebyobulamu bwetandise okusomesa abantu ku ngeri gye bayinza okwejjanjabamu nga tebagenze mu malwaliro kasa babeera nga si bayi. Endagiriro eyo eyambako okukendeeza ku mujjuzo oguli mu ddwaliro. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.